mayitirivu ennyo sigasanyula gasinidde taata obuyimba bwe yakwagala nnyo olw'akayimba twalina okakolera challenge oba bwerabira zeyi bwe yagenda mu ddwaliro Jerusalem, yes olunaku yagenda mu ddwaliro abaali mu group ya ABS mukijjukira yasindika audio ng'ali mu ddwaliro n'agamba baana bange nzijja nkomawo tulina okukwata vidiyo eyo muzeyi teyadda so obuyimba bwe yabwagala nnyo era buli wembuwuliriza nti siri mulokole mu nsonyiwe naye mbwagala nnyo obuyimba obwo mbwagala lwa taata tusanyuse okubalaba mwenna tusanyuse nnyo okubeera mu kifo kino amanya gange nze nalijja Aisha sikyali nangulu ati nkomooko naye nga nsanyuse nnyo okubeera mu kifo kino mwebale twaniriza mwebale byonna I acknowledge the presence of everyone ali wano ab'ekkanisa abagoberezi bwenjogera ku kkanisa mulimu tiimu tebambi abantu bano abamu sibamanyi mannya abamu mbalaba bulabi gye twebuuzaako naye mbeebaza okubanga mukyaliwo mukyala Nanyonjo mwami Kadaali mwami Kato mwami Kale bangi banange mwebale embuyaga ejja naye you people are always there fede tuba nayo naye abantu abo babeerawo n'abalala bangi nnyo tiimu nnene mwebale nnyo mwebalire ddala abasumba abazze olwaleero abakulembeze ab'enjawulo mu biti byammwe nammwe mwebale kujja mwebalire ddala olwaleero 26 sazikaaba eyo naye twaze okucelebrating obulamu bwa musumba one time nagenda neteeka ku WhatsApp status yange mabegakaawo neteekayo nti mbonaabona lwakuba toliyo abamu bamookinga naye olumu tuyita mu mbeera seriously nga singa muzeeyi yaliwo onsonyiwe tiimu eno yonna eriwa muzeeyi teyatukanyanga kaaba si kirungi kugezesa Katonda but the times I wish oyita mubuliro ngaotubolowooza nga tewali akutegeera naye ngaomwami oyo akusobola okutegeera nga tolina kyakola sijja kwogera bye mujjukirako kuba bingi ate tuzze tubyogera naye
okusofa kuberesezanga nakukumakuma obukulu bwenyina omutima gwenyina akontributize kinene nnyo era saagala balimbe kubange sinafuna motoricleses okusofaiga sinakufuna naye mukama amuwulize mulembe. Nja kusaba Musumba genzi nayogera wano nayogera nti tebalina kye baali bakoze kyanga muzeeyi afa kinnumye ng'omuntu naye ate ngenda kubasaba mumubeera kumpi naye gyali ajja kiwulira abeere n'ebintu bibiri ekisooka abeere ne Katonda. Personally saali believer nze ngaati saali believer naye obulamu bw'omukkiriza bwanjawulo nnyo n'obulamu oyo atalina kukkiriza mu mutima gwe ne bw'oba wa ddiini ki bw'obeera omukkiriza oba ne love oba ne hope and when you have hope omutima gwo guba mukkakkamu ng'olina essuubi oba okimanyi nti lulijja ojja kikola ojja kituukako. Emyaka giri ebiri tegiyise nga muzeeyi afudde naye tusabe busabi Katonda atuwa obulamu ekkanisa ejja kukola ebyeteekeddwa okukola kino kyokka. This is enough. Abantu bafa ne batabajjukira nga teri n'omu amujjukira, but this is enough. Abantu abali wano be bantu abaagala Musumba Yiga. Ndi very surprised bwe twali tumuziika ekkuba eryo baaliziba naye essaawa ya kakati ndowooza mulaba abantu abalimu era eventually tujja kutegeera abantu ba Musumba. Whoever is here nkwebaza okwagala Musumba, nkwebaza. Okujjako kwokka wano kiraga nti yali musajja w'amaanyi era kiraga nti waliwo abamufaako. Ekkanisa ejja kukola byeteekeddwa okukola. It is too bad Musumba avuddewo naye I believe ajja kufuna message eno era nzize nga njagala gigamba abantu bange bano baganda bange ne Musumba kozesa ne baakulembera. Tomanya namwe musobola okitwala naye tuyigire mu nsobi oba tuyigire mu bintu ebibeerawo ku bantu abalala tugezeeko. Mukama mukwano gwange ansonyiwe ali kiraba kimanyi takiraba naye mukwano gwange baamusibye abadde alina ssente nnyingi nnyo nga tutambula mu mmotoka ye ng'ejjudde obupapula amazike naye bwe baamukutte teri n'oku yalinye ku poliisi wadde n'oku okuggyako bakyala be. Bwe baamututte mu kkooti ekyamazima tebandimusinga abadde n'emikwano gye gye yali ayita mikwano gye baatuse okunoonya akakadde kamu n'ekitundu aka bbeeyi kabula. Mu kyo njagadde sharing incident eno with you people. One, tukolerere nnyo obukadde bwaffe, tukolerere nnyo okufa kwaffe. Musumba Yiga singa teyakukolerera tetwandibadde wano naye yakolako kyasobodde. Kakati ffe tukyalina chance, Mukama akyatuwadde obulamu, tuli balamu alhamdulillah. Tukolerere nnyo okufa kwaffe n'obukadde bwaffe.
nteekako obukadde lwa nsonga asobola otuwangaaza oba tusobola okufa tetumanyi kigenda kutuukawo nga bawangaziza muzeeyima yange. Ono omwami alina omuzukulu we musingako emyaka ndowooza ng'esatu omwami ono. So tukolerere nnyo obukadde bwaffe naye mu kyo bingi bye tulina okugoberera era kyensaba muganda wange Musumba Jjengo gyali waggulu amayindinga ennyo abantu batambula nabo. The people we move with matter a lot in our lives. Bamataringa. Bw'oba ne ssente baba mikwano gyo naye bwe zikuggwa mu mpali oba toyina kyoli. Era omuntu yenna asigala ku lusegerero in the bad times aba muntu wo. Era mmwe bantu ba Musumba Jjengo nze mbabadde a very very good example. Musumba Yiga bwe yafa bangi baali wano, bangi basaba omuzindalo ku kitundu kino okwogera era bangi bamwogerako bingi, but how many people are here right now? How many? So muganda wange Musumba Jjengo, abantu abali wano lwaleero be bantu be. However, sisiiga ku bukyayi no. Ne simanyi kyawandiikibwa kiri mu kitabo ki, but I believe the Bible says evumirira obukyayi era eyogera kusonyiwa nimbye. So sisiga bukyayi eri muganda wange oba bato bange no. Tubasonyiwe abatukoze ebibi, tubalabe bulabe era tubasabire birungi. Tujja kubeera no tujja kuba bakyogera batya, tujja kuba n'emirembe emitima gyabwe. Kansembyeyo nga nebaza ttiimu ya ABS. Buli omu yavaawo ku budde bwe, tetwavaawo mulundi gumu no. Navaawo n'omulala n'agenda n'omulala n'agenda n'omulala n'agenda. Naye Lydia Brown Sugar omukyala abadde omweru gy'alisenga omukyala ono akoze omulimu gw'okubeera baaba, tumuyita baaba naye twasisinkana wano naye agukoze ye yakuŋŋaanyizza buli mwana eyali akolera ekawaala omukyala ono era tumwebaza. Omulimu gwe tegwakoma waggulu awo wabula agukoze n'ebwerweri. Nammwe ne mbeebaza baganda bange okwagala taata temumwerabidde. Bazze buli gwe twateeka mu WhatsApp group tewali kye yayogeranga ki kye tuzzaako. Bwe tulina sente ze tubadde tusonda buli omu no one hesitated okuba ng'akola ki ng'aziteekayo. Abantu bano beebeereddewo nnyo. Nyinza okuba sibeereddewo Edi naye nga temuzayimaa nje amubeereddewo. Bambi mugende maaso n'omutima ogwo please. Ate tuyambagane yonna gye tuli. Bw'osanga omulimu, bw'osanga deal yonna nga olaba Shakira ajja gisobola oba ejja muyamba, please muyite. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwami oli lwakuba aganye ovaayo ne bw'abawuubirako asituke Charles. Omwami oyo omu ku batandika ABS yali marketing manager wa ABS ng'etandikira ddala naye ne bwe yavaawo atunoonya nti bannange muli mutya, Aisha oli otya, abantu bali batya oyo, era we twamuyita he had to be here. Webale nnyo, webalire ddala. Mama waffe atukuumye wadde tetubaddeewo naye tumwebaza Mami Alika omulimu agukoze nga maama. Bakyala bangi agabeewo gamba nti yoli yagenda sijja kudda kiki neetaagisa, but akontributize kinene ku ministry nimbye. Mami Alika, she has contributed a lot to ministry.
So tukwebaza maama, thank you so much okubeerawo. Banaye nsaba nkome wano, abantu abamu bagenda kukola obudde bwabakutte dda. Mpazi gwe yali ani erinnya lyonna Yiga? Azeleeti. Gwe bale kujja, she's Carol Emboseera, abadde alina okugenda okukola ku Radio Simba. Naye nga y'omu yali one of the favorite daughters mu maka gano. Bannange tweyanza nnyo, tweyanzeeke, mwebale tuwabudde, mwebale kutwagala. N'omwaka ogujja tukole bwe tuti, sinaki tukole ekisingako wano. Ate tetulinda mwaka gujja, n'ebirala tubikoleko. Ebiba byetaagisizza ffe weetuli nga ffe. Tuyinza obutawaayo sente financially, naye tomanya tusobola okuyambagana somehow. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Hallelujah. ABS team mukwate ekimuli kyammwe kuba bamugenda ku mpewo, mugenda kukola, mwe tugenda bakkiriza mukwate ekimuli mukirire mukitwaleeyo. Amina.